Abakyala abasinga mba mugenze mu nsonga z'okunoonya abaami oba ensonga z'okunoonya mulina ebintu ebimu bye mwerabira oba ebintu ebimu bye mubuusa amaaso naye ng'ate bikulu nnyo weetaaga obiteekeko amaaso. Bw'oba onoonya omwami ow'okusetulinga naye oba ow'okufumbirwa oba ow'okubeera naye obulamu bwo bwonna. Njogedde ow'okubeera naye obulamu bwo bwonna kubanga nkimanyi si buli muntu nti gw'owangaala naye nti aba agenze n'akuwasa mu butongola. Nsobola okuwangaala n'omusajja ng'era tuli baagalana era nga tulina n'abaana nga naye tetuli bafumbuligali nga just wetuli naye ng'ate so nsobola okubeera n'omuntu nga mpangadde naye nga n'okweyagala tetweyagala naye nga tulina abaana oba nga naye nga tebiri mu love. So that is why I'm also addressing that issue. So bw'oba ng'onoonya omusajja ow'okufumbirwa njagala mumanye kino, it doesn't matter wa myaka emeka oba wenkana naye mu myaka oba akusinga emyaka oba muto ku ggwe, as long as ofuna omusajja alina qualities zino, omusajja bw'atyo tomutanga, omusajja akuwa ekitiibwa. Omusajja yenna ng'awa abantu ekitiibwa ate nga nawe akuwa ekitiibwa kubanga byanjawulo byenjogedde ebyo. Osanga omusajja ng'asobola okuwa outside ekitiibwa, aba famire ye abawa ekitiibwa, naye nga mukazi we tamuwa kitiibwa. Ng'akuyisa nga bw'ayagala, akuddamu nga bw'ayagala, kubogolera nga bw'ayagala, tafaayo muli mu bantu, tafaayo waliwo abaana, nga treatment gy'akuwa si entuufu gy'alina okubeera ng'akola ki? Ng'akuwa. Naye bwe weesanga ng'olina omuntu oyo mu nsonga z'omukwano, nga muntu akuwa ekitiibwa ng'ate aki-extendinga n'eri abaagalwa abo, aki-extendinga n'eri abantu ab'enjawulo yadde si ba famire yadde si baaki but nga buli omu amuwa ekitiibwa mu ssaali oba mu kiti kye ky'aba amulabiddemu, omusajja oyo munnange tomutanga. Abeera wa muwendo ate era abeera wa kitiibwa nnyo eri obulamu bwo. Omusajja ng'oyo ye musajja gwe tulwanira. Sigamba kwekuba bbolo, nze sirwanira musajja sibiwagira. Ngamba omusajja gw'onyiiza n'ogenda ne weetonda n'okola otya kubanga omwagala, kubanga akidisaabinga, kubanga si bangi nti osobola okubafuna. Omusajja afaayo. Omusajja afaayo era amanyi obuvunaanyizibwa bwe. Abasinga we nkubuuza ssaawa zino, in fact ne nkugamba nti njagala ombuulire ekika ky'omusajja gw'oyagala. Abawala abasinga ajja kugamba njagala omusajja nga alina six packs, njagala omusajja nga muwanvu, njagala omusajja nga yakolamu ng'alina ssente, nze saagala musajja ataazima, njagala omusajja nga alina amaka ge, njagala omusajja nga yeevuga, njagala omusajja nga alina omulimu nga gwa ofiisi. Oba si kyo ng'alina bizinensi ye naye ate nga bizinensi eyimiridde. Byebyo bye mwogera. Ne mwerabira ebintu ebiri crucial oba ebintu eby'obuvunaanyizibwa bye mwandibadde mufokasingako oba bye mwandibadde mutunuulira. Respect. Omusajja afaayo, amanyi obuvunaanyizibwa bwe. Omusajja alina obuvunaanyizibwa soogera ku muntu nti kubanga alina ssente mwajja kuba obuvunaanyizibwa. Osobola osanga omusajja ng'alina ssente eza ddala si buno obusente sente, n'akufunisa olubuso n'alwegaana oba n'akufunisa olwo n'alukkiriza naye nga tasobola kukulabirira. Nga bwe yali akwana yali asuplashinga ssente ku ggwe, yali afaayo ku ggwe naye nga talina buvunaanyizibwa, is not a responsible person. Okitegeera nti tagenda kufaayo kutwala buvunaanyizibwa bwe nti kino eno nayagala omukazi ono ne mweyambulira ne twepimpira ne muvaamu ekintu kino oba ne tuvaamu ekiwanga. So it is my responsibility oba kitundu ku nze nti nina okulabirira omwana ono oba nina okuyimirirawo ku lw'omwana ono. Be basajja b'osanga nga ne bw'aba alina ssente n'omutwala mu kkooti waakiri azisasula kkooti naye nga gwe tazikuwadde. Not because nti wagaanira omwana nti ayagala omumu wamulabirire, nga ne bw'onaamuwa agenda musitula mutwale mu kyalo ewa nnyina amusuuleeyo, bazadde be tabalabirira. Okulaba omusajja obuvunaanyizibwa bw'ayina ebiseera ebisinga tandikira ku ngeri gy'ayisaamu abafamire ye. Ye muntu afa ku bazadde be oba ye muntu aganze tombuulira maama kuba ali mu bbaala agulira abantu mwenge muwaana. Gwakwagala era ssaawa yajja kuguggulira naye making sure era tegeera mu mutwe gwo bw'anaamala okukugulira byonna byakugulira ssaawa bwe binaasoba tajja kubeera kyekimu. Abasajja b'obuvunaanyizibwa omusajja gw'osanga nti ne mba mukedde ku makya ne mwawukana, asigala akimanyi nti yakuzaalamu abaana abeetaaga obuyambi bwe. Ne bw'aba akimanyi nti mukazi gwe nina ali financially stable asobola okulabirira abaana bange ne batajula, kiri kimubanja kubanga buvunaanyizibwa bwe okubeera ng'akola ekintu ekyo ky'akola. Era ajja kwesanga nti akakiddwa oba akakkibwa okubeera ng'abaako obuvunaanyizibwa bw'atuukiriza. Nti ne bw'aba talina ng'omusinga ajja kuleeta akatini agambe nti munnaye mukyala wange oba munnaye maama w'abaana oba munnange kano kuba owa abaana bange. So olondanga omusajja ow'obuvunaanyizibwa era testinga omuntu gw'oyina kati otegeere.
is he responsible oba ye muntu ayina amasanyu nti waba yakakulaba akuwa naye gye bigendeyo mu maaso alinza okufuukira ekizibu. Ekyakya tutunuulira omusajja yenna nga alumirirwa. Okulumirirwa ntegeeza nti omusajja nga akulumirirwa manyi nabagamba nti omuntu okuwa asooka kukulumirirwa. Bwe nkutunira nti nenga bambika maama kale singa mbadde muno 1000 nenkebera paasi yange oba kawaleti kange nenjijamu 1000 nendukuwa kuba nkulumiriddwa. Kati waliwo abantu nga tebalina ekyo mu mitima gyabwe nga tebalumirirwa tafaayo okitegeera. Agenda kulaba tombulira yeefaako yekka ali kind of selfish. Omuntu alumirirwa osobola mulabira ku bantu ab'enjawulo nga si kugwe wekka. Omusajja obukosi waba yakakwana tagenda kulaga ginumize naye bali abalala alinza obutakikweka kugwa ajja kulaga nti gwe bebi wange gwe buli kimu naye abasigadde omuntu ne bwajja nga ayabula ne bwajja nga akaaba ne bwajja nga ayina ey'amabwa amutunuulira kyamuli n'akulaga nti tebimulya tebimukolera. So olina okumakinga sure nti omuntu ono gwe twogerako ayina okulumirirwa mu ye nti asobola okulumirirwa nga mukyala we alumirirwa abalala ate era ye muntu ajja okukulabirira. Omuntu akulumirirwa tagenda kulaba nti okedde ku makya n'ogenda mu ddwaliro n'ozaala n'okomawo ebintu biddugala buli kimu kiri awo n'ako expecting okulongoosa ennyumba. Nze nalabako omuntu omukyala sikenagamba omuntu nalabako omukyala nga yagenda n'afuna surgery. She was my neighbor. N'afuna surgery n'akomawo ewaka nga bamusibudde oluvannyuma lw'okumala ennaku 3 mu ddwaliro. Nkubuulira yali azadde bebi naye nkubuulira nti yabeerangawo n'akola emirimu gye. Nonno nga bbawe nti tebali bubi. Tebaali bubi. Ng'omusajja tali bubi ali bulungiko. Si nti no be bana balina ssente empitirivu because by then we were also renting nabo nga bapangisa. But if they could afford such a good house, of course. Omusajja yandibadde kale. If you can't afford a maid, oba tusobola kuleeta mukozi waka. At least yambako. Give a helping hand. Funamu ekisa muggwe. Naye nakakibwanga okuyambanga ku mukyalo ono ku mirimu gye. Ndi muntu atayagala nnyo okukola mirimu. Egimu. Nina emirimu gye sinyumirwa not because nti sigisobola but mba siginyumirwa but nakakibwanga okumuyambako. Era nga singa nali nsobola mu kaseera ako nali mufunidde omukozi ne musasula. Naye ate kyandibadde oluusi kitabula amaka gaabwe. So nga mukazi omulaba omukazi nga gwe basaze how they are olaba omukazi ozaala buzaazi n'ofuna stitches n'otandika okupippira we've got stitches so manyi bwe ziruma naye ate nga like bakusaze oli wa lukendo there is a way you feel naye ng'omusajja ali unbothered tayagala kumanya mukwano. So londa omusajja ng'omusajja gw'olonda my dear ayina ekisa mu ye muve ku byakasita njagala. Omuntu asobola okwagala naye nga takulumirirwa. Omuntu asobola okwagala naye nga akwagalako byayagala so omukwano tegumala. N'ekirala londa omusajja akwagala si gwe gw'oyagala. Ngambye nti omuntu asobola okwagala naye nga takulumirirwa naye ate era omuntu asobola okwagala nga byonna ajja bikuwa kubanga akwagala ate okufiirwa. Abasinga tugamba nze sifa kulaavu nze sifayo banjagala batanjagala kasaabira nga alina byenjagala. That is for the first semester. Ng'okyalina omuliro ng'okyakyamuka. Omuliro guno gumala okuggwamu n'otandika okurealizinga kye wayingirira. Otandika okulaba nga ebintu tebikyalinga bwe wali obisuubira. Ng'ebintu tebigatta. Otandika okulaba nga so at least making sure nti omuntu gw'olonda oba gw'osazeewo okutambula naye olugendo olw'omukwano ali wase. Akwagala, asobola okulwanirira, asobola okuyirawo omubiri. Munzikirize nkomawo temwetaaga subscribing, liking no commenting. Omukama abankuumire abanjagalire temujjanga okwo yonna gye musinziira okubeera nga mwekuumira ku Fenga Faith 256. Abandabye kawungeezi mbaagaliza ekiro ekirungi ate abandabye nga busaasaana nammwe mbaagaliza olunaku olulungi. Mubeere bulungi mweraba olw'ojja okuŋŋaate ate nze nakolabye mu ttuntu nammwe abandabye mu ttuntu mbaagaliza olunaku olulungi. Yeah.